era nagamba Faruku buli muntu akebera abaana nga sibabe gweddayo mikwano gyo ekiri mu kikuubo ekiri mu akedi DNA gye beetandikira olaba abasajja be bafa puleesa Pretty Nico is a younger prostitute era bwaba mama omutuufu atulage taata na lwaki taata taliiwo taata wa Pretty wali omulabyeko bamutulage kubanga taata ajja kuba n'ensonga lwaki omwana afuuse omusege nagamba teri bombuzi ezaala kasanke omwana gw'enjaba ebeera njaba otegeeza ki kitegeeza bino betwala bya Pretty Nico agoberedde maama oba taata yusisi muliwa omwana najja ku TikTok n'atulaga obwereere bwe mugenda kutukozesa ensobi mutusibire obwereere mwana wabanga myaka 18 ng'azimbye ati omubiri gwa wansi manya 14 ng'omubiri gwa wansi munene bwe gutyo mbuulira bwe tutayingire mu mbeera egukebera mugende nti abasajja abo katubasibe tubabonereze yannaku bw'abanga ddala society gye tugenda okkulizaamu abaana baffe nga Pretty Nico mukyamulesa ayinaayina mu baana baffe abe14 abasiiga ebintu ebifaanaganako bwe bityo Pretty Nico yeepikira ati abantu nga bakitonsa oba sitingo noga nti mbasajja bewandifunye ne kitonsa mwali otya Olyose n'oyogatta ebintu bibiri DNA ne Pretty Nico tutandikire ku ki tutandikire ku DNA basi ensangi zino ndoza tukirabye nti n'abantu bwe mwavaayo asaba DNA bwe kiri abantu buli omu oluzaala abaana kati abantu baazibuse omanyi okusinziira ku mbeera ebaddewo emabega wali ku bagagga bagenda bakola DNA test basanga nga abaana 10 nga bana be babwe mukaga sigwabo abantu ne bazibuka amaaso ne wali omutabani wange walukaga yayimbako koko kayimba kayita ekitawuluzi wakawulirako nakawulirako gavumenti enensonga egikwatako eyaki eya DNA eteekeddwa okukifuula compulsory ng'omukazi olugenda mu ddwaliro bwati wepaba omusajja agendereko mutukebera sirimu ne mutukebera simanyi aniya ne mutukebera alusazi ne mutukebera TB lwaki DNA nayo tebera compulsory ku kiti y'omukyala ng'afuna olubuto tuzaale nga abaana betumanyi kubanga Faruku bino ennaku zino abakazi betuwasa si bye ebyedda leero okwana omuwala ng'alina abasajja nga 5 ab'okwesonyiwa nagamba nti omukazi omala kukola kintu kinene nnyo okwesonyiwa abantu bali 5 oba abana babadde nabo nga naawe kwoli olina okuba ng'omanyi laavu olina okuba ng'omanyi okwagala olero okwana omuwala nga mu inbox abakyajja balinga 3 nga naawe okimanyi nti ba ex bakyamuweereza message ne banyumya ajjaliwo ne yeegata waliwo akadde kootabeera naye bwekiri aba akola kinga ate afuna obudde obunyumya ne bali aba agenze kusisinkana bali omukazi yenna buli lw'omuteeka ewaka n'osanga oba ne mugenda mu mukwano n'osanga ng'akyasevinze ennamba ya ex we weegenderezenga nnyo omwana oyo first born asooka kiddemu ayinza okuba owammwe bameka ogambye otya singa oba owasizza omukazi obanga omukwanyi omutadde ewaka n'omusanga ng'akyalina chaati akyalina mu phone book ye akyalinamu ennamba y'aba ex nga bakyasobola okunyumya omwana asooka muteekeko nnyo essira ayinza okuba wammwe bameka 3 yes muntabaako na mikwano gye anti kati kankubulireko Faruku mukwano agamba nti mukwano gw'omukazi yenna kasita abeera musajja kakasa nti asobola ozaala omwana akufaanana era omukazi takulimbanga nagamba nti oyo just mukwano gwange mukwano gwange tuba tunyumyanga musajja kitegeeza era yennyini mukwano gwe asobola okusukka ku kino kyendaba ne tuyingira mu kiri kye tuli nange kuba nange ndi mukwano gwo wamma waliwo n'omukyala era gwe nasanze ku social media okwo ng'ayogera n'agamba nti babalimba ti omukazi alina mukwano gwe omusajja ng'ali tayiti nga balimba tekirimba era kati kankubuulira abasajja abawasa abakazi baffe nga tufunyemu obutakkaanya Faruku y'emikwano gy'abakazi baffe yensonga lwaki DNA yeetaagisa kubanga olwaleero mukwano gwange asinga nga mukwano gwa mukazi wange bwe tufuna obutakkaanya ne mukazi wange yamutwala era ne mukazi wange tasobola kutunula bbali ku baatamanyi asooka mu abo baamanyi azogera mu kiguruupu kyo mu abo baamanyi mwagenda okufuna essanyu ate ye agende gy'atamanyi abajjewa
Yensonga lwaki oyo DNA erina okubeerawo. Gwe omusajja ndaba nga mukazi we alina best friend we nga musajja, wonoofunamu obutakkaanya gwasooka okukubira essimu. Mu myezi 2 bw'anaamuwa ebigambo ebimusibira ewuwe ogw'okusajjagana ng'entendewaliddwa, lwaki omusajja oyo batatereera olwatandise okuyingizaamu koodi eyiye. Wanajja kusooka nga mbwe nti nedda mubeereewo mugumiikirize ng'asuula ejjinja mu kisaka. Faluku si mubi, nja kwogera naye asuula ejjinja mu kisaka. Omukazi lwamugamba nti wabula nkubuulire nnemereddwa n'omusajja ngenda mwesonyiwa, kati ng'agamba amwesonyiwa alagawa. Ng'atandika omugabula mwesonyiwa, atandika mutwala kacaayi akasajja ako. Kati kankubule ne biwadde kakola. Aha. Okitegeera eyo process weeri mu bufumbo, eyo embeera weeri mu relationship, eyo embeera weeri mu bakazi be tubeera nabo. Omuntu ono tight friend gwasookerako naganda bagundi n'omumanya ate ngende nnoonye be sitamanyi, ono characters ze nzimanyi. Oluusi afunye ne believe nti gw'ojja kuba mulungi kuba ebizibu by'obadde obimanyi ew'omusajja gy'abadde gwe si by'ogenda okukola. Eyo mentality embakyala mweri. Ngende nono olwedde ebizibu byange byonna mbadde mbimubuulira, ajja nakunyamba ekikonyo gaabaddewo nga buli kimu atimanyi. Kiiko wange Kiiko nga Kiiko atwala mukazi. Abantu ababbi abasajja babeera beemanyi era oli bwadde nati ono ekitegeeza bw'aba tabadde tight friend wo nnyo abadde akyatinga ne mukazi wo. Oli awoza nze taata gundi njogera naye tetulina buzibu. Olugiramu bwe tutyo obutakkaanya katono nnyo ng'awo obudde taata gundi munnange olaba ombuuliridde naye kirabika kigaanye omusajja na kale ne juzi nayogedde naye ne mga tokola kino kola kino lwaki oba omusajja oyo tatereera banne n'ennaku ezo era nakyewunya yakola ekintu ekitambi kyammalamu ennyo amaanyi. Olwo omukazi omutengudde omumaze olwakuyisaamu ate ngaali otandise omulumirira naawe wakubiramu amagi yakola ekintu ekiteewuunyisa nakola bw'ati era namugamba nti naye ng'okoze bubi mama gundi bw'anaakimanyi oba gundi bw'anaakimanyi onoomuddawa nga kwegamba olaba akola ebintu ebyokuba nga takulumirira ng'amuwa ebyalo. Ekyo Faluku kyekugamba kye kituufu era lwaki tulina okuba DNA okubeerawo nti tugenda tuwasa abakazi tubasanga babakwana naye mu kubanga tanneekakasa nti gwe gwagenda okuba naawe mwenna abasaavinga. Si bonna abakazi naye ennamba esinga. Faluku nkuddiremu statement giddemu. Tugenda ne tukwana abakazi nga balina ababaagala. Tosobola sanga muntu ali awo ng'ali empty. Omusanga ayina ababakwana mu kubanga tannakakasa nti naawe oli serious mwenna asigala abasaavinga. Mu kubanga tannamanya nti Faluku ali serious tagenda kumenya mutima nga Kitonsa, tagenda kumenya mutima nga Ali, tagenda kumenya mutima nga Jamiru, mwenna asooka n'abalekawo n'asoma omu ku omu. Waasalyewo nti Faluku ye mutuufu nga mwenna mufuna. Asokola omukolo nga bonna weebali. Ne baba basajja n'omusajja asobola okukola omukolo nga bakazi bonna beeyebakako weebali. Bonna? Nga bonna weebali. N'aleeta girlfriend n'amutuula wano. Ex n'amutuula wano. Kalenti n'abeera munda mu nju ate agenda kulaba ddi ekiri ebweru. Afulumayo olumu n'ayingira ne mukyakalamu awo tafuna na budde yo obudde bakukulaba bbaawe. Aleese ebintu azze ababadde bamugamba bugambi abulaba mbutambi nga n'omukolo gwawedde nti bangamba wakwana ku gundi ate naye yabadde nti agamperekedde. N'abakazi bwe bali. Omukazi asooka n'abeera nammwe bana nga mwenna muli ekyemisana n'ekyeggulo ne breakfast mu budde. Paka nga bw'akyanoonya ani gwe ŋŋenda naye. Oba ne saidi y'abasajja we kiri. Naati kyenkwe nti ne basajja we kiri. Naye DNA ekosa nnyo baami. Lwaki ekosa nnyo baami? Anti omwami yalera. Era abaami amawulire wiiki eno amawulire gakubye nga abasajja bangi beeyiye basoose kuduma ne badduka ku internal affair. Internal affair wa passport nga balowooza DNA test mugende ku malwaliro agali commendingibwa okukola DNA test ekiba kya gavumenti mugende ku Digal. Bagende ku Digal? Digal woyina okugenda ofune omusajja yaleese yayiye abaana 10 ajja kwesanga nga first born si wuwe wakati awo waliwo abatali babe. Yes,
yatutte 10 anti we yakwanira potea kati ate tujja ffe ne tusiriwala noga nti oyo mukwano gwa mukazi wange n'omulekawo nga musheyalinga addeyo era nagamba Faruku buli muntu akebera abaana nga si babe gweddayo mu mikwano gyo gy'obadde oyita nagyo gy'obadde obwe ku bizibu mukyala w'engeri gy'akuyisaamu ewaka mwe mujja okuba bannannyini baana abo bino mbikugamba Faruku noga nti oluusi kojjaajo bisaamu kata omwana ayinza okuba alimbaale atya tekisoboka gwe munoonyereze era ajja kuba nga wamulabako omukazi tasobola kwagala mukazi gw'otomanyi musajja manyi omukazi tasobola kwagala musajja gw'otomanyi tekisoboka apaana batandikirewa tasobola kwagala nga taata tabeerangako Kampala abeereyo Mbaale tasobola anti omukazi tasobola genda Mbaale kiro kimu n'afuna olubuto tasobola asobola omanyi lwaki tasobola ow'ekiro ekimu wabaawo enkyukakyuka era n'akaweka akamira kambono simaje ngenda musanga naye afuna confidence ayinza obutasuubira kudda ebitundu 7.5 ku 10 tebasobola kuzaala mu bantu bebatamanyi gyamulonze kkubo tasobola ebitundu nga 25 bebasobola okuzaala mbasajja bebatamanyi naye ebitundu ebisigadde 7.5 abo bennyini bebamanyi nga naawe omumanyi abakazi bebazaalamu bino abasajja bajja kujja bampolereze damu ogambe abasajja bajja kujja bampolereze abakyala sibanafuya naye obunafu bwammwe we buli mmanyiiwo ebbanga lemaze ebitundu 7.5 ku 10 mutwenda ku mikwano gyaffe oba ku bantu bemumanyi tucommunicatinga nabo tubamanyi bemutwendako ne bwataba mukwano gwange ennyo best friend naye nga ntero yitayo naddala mu business abantu sharinga nabo business bebatwagalira abakazi bakubye abantu ekiko anti amuyitiraawo mpolampola ekiro tekiriiwo nsobola okijja ewagundi tukwatagana bakwatagana nekkojja ng'akwagalira mukazi bwe kisanga omukazi omunafu ebyo zonna ebiseera ebisinga awo bano ab'omukikuubo nti Haji gundi aleeta eshaliya Haji ati afuna kubi naye ayina edduuka bbaawo asobola kusuubula ku Haji shaliya bwezimuggwako ng'atandika okusaba Haji peereza shaliya ntunde nja kukuwa connecting I can't accept that. Nkutidde. Connect. That is a miracle. Anti nzo mwami wange akolera mu garage wansi wa Kiseka. Yankolera edduuka eritunda shaliya waggulu. Naye ate shaliya tulisibula wa Haji. Nfune namba ya Haji. Haji bw'oleeta ng'aleeta ntunde nja kuteekangayo. Haji mu biteeteeyo ebyo byamuwa shaliya zaamuwa ottunda memuvaniza agenda okusasulira amusuuliramu weebale nnyo ebintu obimanyi nga Haji atandika mumusuuliramu Haji agenze Dubai amukwera n'amuweereza n'omuweereza ku video call kino kinakolera omumwo gw'oli wa Kiseko oyiri basipeeya wali mukazi wali ku video call na Haji ali Dubai ambuuza kino kinakolera ewuwo oyinamu bakasitoma busayizi bweti ng'aleeta maali nga ate mukazi kati kankwe tukkiriza nga mukazi w'omusirusiru omukubiranga video call era gwe keberanga mu abakazi abasajja mukebere nga WhatsApp gundi z'abakazi bammwe mulaba mulimu video call ezo ennamba eza video call temukola DNA test be baana bemusanze nga siba mwawe bakitaabu video call bakola bata ate gwe Faruku oba omukazi omukwira video call emirundi emeka zisobola kubira mukazi video call kituufu kati abasiguze bakubira bakazi ba video call mpulira ddala kuga mukazi wo oyina engeri gy'oba omwagala abeeremu ate ye omusiguze kyatayagala kati ye gwe wotamukubiridde video call ate ye wagimukubirira abasiguze baagala nnyo video call nnyo era be baana abaana b'ozudde nga si babo calls eza video call mystic calls oba ne received call eza video call tokola DNA test be batata b'abaana Faruku asese bino ebintu by'okugamba wensonga lwaki aba video call beera batata b'abaana nkuwadde example gw'oyiriba mukyala wo musobola omusubira ebiteeteeyi 6 eriyo Haji agenda Dubai n'atikka agenda Turkey amukubira ali Turkey nti olina bakiraya nti abali mu size eno bino mbikuteeremu ate nga teyamuwadde ssente omusuubira musasula atya naye omuntu ataliwo video call mpozi nga muli mu business omuntu ataliwo kebere business lwaki kebere business
respect esaanawo mwe abakazi abalisivinga video call nga mulina abasajja bammwe ntimanyi ono mukwano gwange Jimmy abadde ankubira ndaga spare gwangulira abadde ankubira ndaga kebiri mu spare anti abantu abazaala bakazi baffe be benyi betukola nabo beturotatinga asooka kumanya nti kati gwe obaati seeri ng'akuleetera olugambo wano kivaamu noono nga naye abaati soono ekiri mu kikuubo ekiri mu akeedi DNA gye beetandikira olaba abasajja be bafa puleesa ekiri mu kikuubo ekiri mu akeedi ekiri ewa Kisekka ekiri wa kana akatale kaffe keka ekiri mu Owino wakise etandikire wa Kisekka etandikire mu zaakedi kuzina Maganda kuzina Lubwama kuzitemiteewo kuzimutaasa Kafeero Majestic William Jangwenowa Yamaha Center Wilson mutandikire waliwo eno kizimbe kino kibeerako ab'obuviiri Gazalandi kika DNA eyo gye zigenda okuzirikiza abantu ogenda kulaba abantu emitima ogenda kulaba abantu emitima egibakanuka anti eyo ani akuttemu kyabulijjo ani akikubyemu nti kitonsa ayina nzibu ndikati ennaku zino Faruku aziinamu kati oli abeera ku kyeyo nga mukazi we ali mu Gazalandi eyo nkutidde ate tutiisayo bantu sikubatiisa ani nze nakugamba mazima gali nfuula ow'eddembe Faruku nze ebbanga lyemmazenga emyaka 11 ntawuluza abayomba ntawuluza abaawukana ntereeza abagenda mbufumbo nina experience ebintu mbimanyi oli mu kwogera mu just bwe ddayo noonyereza DNA test etandikire mu kikuubo etandikire mu akeedi zonna ez'e Kampala ku mukwano era ewa Kisekka mu Bashidi awo wonna jagenda okulaba nga ono omwana laba bakiraba naga naye omwana ono ng'afaananamu gundi abamu ne baguma kubanga bimenya emitima omwana omutadde ku mutima nalaba omusajja omu story embukedde yagikola omwami yali Lugazi ne babakebera ng'omwana si wa musajja naye ng'omusajja yasinga n'okuwa ku mwana keya nga maama talina na budde bwa mwana taata n'agamba omwana maama guma ensi bw'etyo golowooza omusajja oyo yakyogeza bulumi ki omusajja yayunguka amaziga n'akaaba yayunguka amaziga n'akaaba olw'omwana ng'omwana agenda myaka 18 wagenda otutandikiza omuyamba kati endaga butonde ebeerewo nga kyatteeka gavumenti egiteeke ku Mama Kit yes Mama Kit mugirongoose mukole ennongoosereza mu Mama Kit DNA ebeerewo ebeere ku listi ogenda kulaba nga abaana tuyina abaana abatali baffe nga n'omukazi tamanya ani nannyini mwana ovaako kiwa omulabirira anti awo manye nti nyamba nange ntandika okumanya ntagenda kuba musika wange nina bamulekwa n'ekiruma okubanga omusikawo si mwana wo byo mwana yatemye kitaawo ono yazadde nyino ono yatemye nyino yazadde mu mwanyira kati kojja mu wiiki abantu abagenze eno ku DNA test oli be yatutte nga basatu be babe kyokka mu bali omusanvu ogwayise kwe kubadde omusika anti kyekyo kyenkugambye omusika yabaddemu abo naye omusika si wuwe bibeerawo anti kankubuulireko teri lugero lwa Muganda lutaatuukirye abana basajja Abaganda baali bagezi bw'ono omwana mbu yatemye kitaawe oli yakutte nnyina ono yazadde mu mwannyina teri kyafujjo nga musaayi muboole teri kintu kyafujjo nga musaayi muboole anti gw'omanyi okuza mwana kumba mwana alina ekisaayi ekitali kyawaka ani yagamba nti n'abooluganda bayimaŋŋana kisoboka buli lw'otunuulira muganda wo n'okyuka kitegeeza oyo waliwo omusaayi ogutali gugwo Faruku muganda wo ne bw'aba anyirira atya mwebakambuliri ne bukya bw'olabanga nga waliwo embeera ekyuse n'olimuka bw'eppaba ku muganda eyo DNA esooka ensonga lwaki obulya twabuteekanga mu muzigo n'amazzi ne tukebera obulira kuba ennaku zino abakazi basuula mangu obulira
kakutuseeko nga siraba ndowooza kagudde yakakwese amanyi omwana siwuwo ojja kgenda omwalule. Basajja bameka abalina obulira bw'abaana bammwe twalule abaana toba ba musaayi gyammwe abakazi bababuzaabuza nti akalira tasobola nti bamugamba nti bwafunamu enkenyera nti omwana akasiwa kitonsa akalira kabulira ku mulimu kindowooza babadde bamusituddeyo ne kagwa mukazi wa mugamba kumba akimanya asobola okumwalula nga siwuwe oba baba baweera mu malwaliro nga tebamanyi ne malwaliro nongoosereza ebeerewo lwaki mmwe abasajja muleka bakyala mmwe ne bazaala bokka otyo omusajja kuuma mukyala okuva nga ali lubuto beerayo azaale omwana omulabe nti oleme kuyomba monitalinge beerawo nakyo kisoboka tulabye ku malwaliro agakyusa abaana omukazi nagamba naye sikwendangako naye omwana simanyi lwaki kize bwe kityo nakyo gyekiri beerawo mukyala waazaala omwana kale togenda eri mu maternity gyapushingira naye beerawo ku mulyango bagambe nti omwana azadde nti ate mukasenge ayingirayo okitegeera bwafuluma mutalinga omwana paka mu incubator basi incubator paka mu kanasale wala sole wagenda okubeera bakirizayo basajja babakkiriza abanga mukyala waasazeewo naye nze nganze ku bulungi bwa mukyala wange togendayo sigala ebbali ku mulyango naye bw'amala okuzaala ne bamutereeza yingira omonitalinga omwana nga ne mukyala wazze mu mbeera eza bulijjo olabe kye bakyusaamu naye ebyo bitulekera bakyala baffe oluusi nakyo kisoboka naye nga nakiri babakyusiriza mu malwaliro naye nga nakiri kyenkugambye Faruuku temukibuusa maaso abasajja mwakedi mushe yalinga abakyala naddala bano betula nti genda mu kikuubo onoonye ssente akomawo awagese ng'asooka kuzizikira ebijinja awo mu baana ozaala ab'ekibulira bino byemuwoza kano kange kafaananya oli ate abakazi baakimanya ti ne bw'obuuka omugo gw'ekibbo omwana afaanana omusajja gw'obeera naye ebyo ebintu abakyala bakola okunoonyereza nti omwana ono seekakasa nti wakkojja kitonsa naye kamubuusa olwaliiro akula akufaanana kati dyeni ezo zikolebwe bw'ogamba bakole ennongoosereza mu maama kiiti gavumenti ate ennongoosereza eri ey'omuggundu temba munkebera gonoliya mweba munkebera sifilizi mweba munkebera kisikoseo kubanga nakina abazadde abasinga omu tebakiteekako ssira olina okumanya omusajja gw'ozaalamu nesikosero status ze ebyo byonna tulina obbikebera kati woogendera okukebera ku sikosero status omusajja mumugjeeko omusaayi gw'endaga butonde gusigalewo oluzaala omwana mutandikirewo okukola lipooti eyo togenda kwawukana ne Nakawere nga omukazi ali bubi mu kale katwawukane ne Nakawere ng'omukazi ali bubi neme kukuza abaana batali bange anoonye gye yabajja anti ne teyakulumirirwa ng'agaba ebyalo byo nakugamba omukazi nabo bagamba nammwe mugenda wabweru nabo omuleeta ng'omuzadde ebbali omumuleetera anti nze omusajja nina feva empeebwa entonotono etali ku mukyala n'abasajja sibakkiriza kwenda nnyo kisusse naye bw'okola ensobi omusajja ensobi y'omusajja tezitowanga ya mukyala ey'omukazi temugibalanga nsobi anti omukazi bw'awasibwa aba afunye obwannannyini ku musajja oyo naye nakuga nti waliwo eddiini ezimu nga zikkiriza abakazi basatu lwakuba nti nammwe abantu abamu temumanyi ddi lwoteekedwa okuwasa mukazi wakusatu Faruuku omusiraamu tumukkiriza okufuna omukazi owokubiri owokusatu n'owokuna naye nga bakyala bo balamu nalabye sheeke ekimusumbuwa bwenzi ekimusumbuwa bwenzi teri kimulemesezza teri kigenda mwavuwaza teri kigenda mutwala mu siriki nga bwenzi nakugamba nti obusiraamu tukkiriza abakazi basatu naye ng'otuusizza kati ye ayina bana ayina bameka oba babiri oba basatu tannatuuka tannaba naye addemu akube bulungi naye addemu bulungi asome ekitabo ani agamba nti newasa omukazi owokubiri ng'asooka munyiivu asooka alina kuba happy nowasa owokubiri olowooza gundi kurani yali etutangira ki mazambi wasa asooka abeere happy owasa owokubiri ng'owokusatu ali happy teyakikola
ye yafuna bufunyi essanyu yeerumirirwako nga ye ng'omuntu kubanga tukikkiriza nti yadde obusiraamu butukkiriza okuwasa abakazi abookubiri naye bw'olaba ng'embeera tekusobozesa kireke n'obunafu munafu. Ani yaga nti omukazi akuse sekisi agenda ku musawo omuganda? Ani yaga nti omukazi alina laavu agenda ku musawo omuganda? Ng'omuwala avunekeya tasobola kugenda nti bye bimutwala ku musawo omuganda ate abifuna ano neyoki takirina seeka ye afuna ssanyu lye ng'omuntu aliriizinga ng'adduka bwe kati weebuuzeemu oli agenze lwaki anti obusiraamu bwatunuulirako ne ku maanyi g'ekisajja tebwatunuulira ssente zokka ayinza okuba ssente azirina naye amaanyi g'ekisajja agayina amanyi okwagala kubanga n'embuwalabu eddiini gyetandikira okusanga alina abakazi ababiri tekisangika. Mbuwalabu abatufiidinga eddiini osanga omuwalabu ng'alina abakazi babiri tekisangika yamanya teweva maki obusiraamu bunzikiriza okuwasa omukazi owookubiri naye sijja bumusobola. Kati ki ky'ogamba? Asooka ddeyo ategeera obusiraamu kye bugamba anywe eccupa. Simanyi na lwaki muwasa abakazi abookubiri nga temusoose kwetereeza muki? Saavisi jangu onywe eccupa y'obulungi nnyo nkugambye Faruku omukazi akuta sekisi tagenda ku musawo muganda. Naye tujja kunenya baajati baffe bano nga naffe bahaaji tubakozesa ensobi. Agamba omusajja nange situuka ku ntikka aleese owookubiri aleese n'owookusatu ayina eddakiika 3 ate kati buli omu atwaleko eddakiika emu nsigaze eki kyoka kitosa gye bali. Lwaki tojja emmengo n'osooka nolinokonoga nti naye kojja omanyi ndeeta omukazi owookubiri ate jangu ne Ajati asooka tusooke tumubuuze nti Ajati oli satisfied? Kojja leero oli munyiivu nnyo anti oli munyiivu leero amaasoka amaka goonoonese naye nga ffe baturabokoza kwana mulamu yamukutte n'eddogaawo biki akyamukwata n'eddala lyatamanyi kati amukutte lyakungulu yalidde yalitegedde lyeyalya atali ku oyo omu yekka kubanga buli lwadda ku mitima gy'abaana abawala ogizanyisa teepu nabo bakutetenkanya ono omukyala nze Ajati fine kibi okugenda mu zina ne siriki abali nze atagenda shiriki zokka tembadde bwenzi nabo tujja buzuula lwakuba kiri kyekisooseeko Ajati ayinza obba abadde ajjuzaawo tosobola ajjuzaawo nga bw'atereeza embeera ate obwana obuto bwa Ajati obwo buba bwagala omuliro amasannyalaze galina kuba mangi nnyo era oba olina kusooka kujja n'ofuna viga eccupa eyo n'omala okuginywa amasannyalaze n'ojjuza bwamukka bw'okoleeza tosimbulirawo ye olwakoleeza n'asimbulirawo agenda okulinnyamu nga buleki teriimu mukka kigwo ng'ajja tebatandika okukuyambako kati mbulira ono seeko ono yani kigozi bw'anaakeera ku makya eryo obudde bw'abadde tawa bakazi be n'asangamu abaana era ntunenya abakyala abatali babe ebimu tunenya abakyala naye nga n'abaami nabo nammwe mwetereeze olwedde olina eddakiika 5 kwasooka oleese owookubiri omugjeeko 2 ekitundu oleese owookusatu ozzeeyo ewaka ogyeyo emu ne wano kwono ogjeeko emu oli omuwadde 2 omupya bano basigazzeemu kitundu emu kitundu ate ndaga nti omukazi okukkuta yeetaga eddakiika 15 ku 2 otateekanye eddakiika 5 gweze oli mu kugabanya abantu bana basatu booleese ddayo otegeere bulungi Kurani kyetugamba mu bye baatugamba ofuna abakyala n'amaanyi taliimu ono mu be baalagira gwe mu baalagira toliimu addeyo ayinza obba nga n'omu tamusobola yeetaaga haafu ajje tutandike omumulombera edduwa tumale omumulombera edduwa tumuteeketeeke kubanga ne mu dduwa waliwo we twogerera ku ddagala oddeyo olifune leero oli munyiivu nnyo jeni eyantabudde abaana abafuuse emisege ku gundi bw'oba musajja mukkakkamu ogenda okulaba ng'omwana musege kojja omusajja abeera ayina eddakiika 5 n'agalo ziwasaamu abakazi 3 lwaki tebaakuteme lwaki tebakugendere ku basawo baganda lwaki tebakusawule ate bintu byemumanyi ti eddiini mugisomesa abantu nti omukazi buli lwagenda mu siriki
nga mukazi wo beera naye waka naawe oba ofuuse siriki eddala oba wali adda oba wali adda kati bino byamukutte tamanyi bye yalya ali ku busammambiro enduli azirabyeko anti omukazi kati ate kankubuulireko nammwe abakyala bagenda mu siriki eyo gye mugenda mu siriki naye temuzaaliddeeyo baana b'abasajja woowe eyo gye bagenda tusimanyi ndoga musajja wange n'abasawo bennyini babakozesa ebyaddala bino byenkugamba mbimanyi batya ate agenza amugende nti omusajja wange tateredde nti lwaki atagalatagala nti oba wansi we wali ebimutagaza katusiige eddagala tutereeze wansi alyekaalookinge ze kodi mwe babaagalira abasawo b'ekinansi nabo kye bakoze gomanye abaana abali mu zaakedi nga babakasajja basawo ba kinnansi faluuku omanye abaana bali mu maka emuyengeeyo nga babasawo ba kinnansi anti omusajja gy'okoma okufuna ssente mukazi we gy'akoma okukuloga sajja azirina ssente naye tampa nti wansi we wasibye ssente tukusiiga eddagala omusawo bwamugamba anti buli omu akimanyi nti nedde omusajja atererera wansi nga kubako oli omusajja ono terera tulina tutereeza wansi atuule nga musiiga ddagala waliwo yakiŋŋambako naŋŋamba ssebo ne malwaliro eyo simanyi nze nina gayinakologist wange yantegeera bwe nfunamu ekinkutte wansi yankebera be bannannyini baana simanyi nze nina pasita wange yansiiga omubisi omuzigo omuki amafuta be bannannyini baana bapasita bazadde mu bakazi bannaddiini bazadde nina seeka yasomesa mukazi wange abo abaana baabwe abamukaaga agwo ogutali gugwo tandika gunoonyereza mu abo neeri gye nakugambye noonyereza mushamba boy driver seeka jjo ewaka oba pasitawo musawo wa gynecologist oba todusumbuwa noonyereza mu abo wa bodawo simanyi baani ndeeta mmere delivery asaawo oluggi ewaka nonyeza awo wewali abaana bano omukaaga tosumbuwa abantu bannange biki tobasumbuwa abaana bo bali awo bali awo abakusumbuwa bali awo bannannyini baana abo boolaba abo omukaaga gw'omwana omukyazi muwe chance nge nkusonyiye gaba abaana abo nyagwa ntukubire kasimu yali ku stage ya 1 ono amufaanana nti tukubire gundi abadde asaawo omudde ewaka ono amufaanana kati mbadde njagala kwebuuzako ne ku pasita njagala kubuuza ne ku musumba ne ku dokita gundi abaana bali awo era DNA test zikolebwenga ng'omwana yakagwa wansi ate tusaba gavumenti egijjeko ssente abakazi baffe batereereko ewaka abasajja batereereko bawo bakazi baabwe obudde kubanga omukazi ajja kusiriikirira nga alina amumaliriza ebbali kyogere bwentyo mbukiri alina amuweweeza panado ali mu maka panado alimbaagalana kati nze simufaako kitonsa yamanyika amala ewiiki enze ninawe emmira empeke yange nina kapeyinikiira kange buli omu alina peyinikiira buli mukazi alina peyinikiira okuleka owooyo ng'omwagala ebyaddala so bano banina eddakiika 3 atayagala abakazi babiri ajja kukulekawo kubanga yasalawo yalayira tali naawe mu bulungi ne mu bubi kati obubi kagenda abunoonya eri akuuma embulungi tugende ku Piti Nicole kuba ebyo ebibozi bye bimu ebya DNA biki Piti Nicole yavudde ku ssomero nalaba akatambi ng'akwepikira omwana ono ensonga y'omwana ono nene kojja olaba atandika okugamba ebintu by'abazadde olaba atandika okulowooza nti asobola kojja kitonsa ku myaka 14 kati nze kankubye Piti Nicole omuzadde amuzaala ogenda kunsonyiwa okukozesa ekigambo kino naye Piti Nicole malaaya omuto upcoming malaya mukaba okoseza ekigambo kinene nnyo kya malaya omuntu yenna faluku bamalaya bangi ku nsi kuno mu Uganda bwa
bamalaya bangi. Omuntu yenna eyeebaka n'abantu abasukka ababiri abeera malaya. Ogambye Pretty Nicole ali ki? Younger prostitute. Pretty Nicole younger prostitute. Ye njogere nnyangu ensamusamu. Muyinza obba abamu temukitegedde wali nga bwe ngambye malaya. Pretty Nicole is a younger prostitute. Full stop. Ebintu byakola Farouk olwaleero bw'aba mwana wo nga bakuga nti wa myaka 14 okikkiriza osobola okubuusabuusa ng'omuntu amuyise malaya. Kati tetwekubira muwala wo Pretty Nicole akusanyusa. Byakola omwana wo gw'ozadde ali mu lubuto weegomba abiyige. Ebireese okwonoona abaana bano twalumbagana emitimbagano nga tutegedde. Ate okufiira ddala kwa Pretty Nicole wali singa twamuwumbawumba ku saga eyasooka ne tubawa ebibonerezo nga biri feya, Pretty Nicole yanditeredde. Saga ki bajjukiza? Eno saga simanyi bwe baamukubira ekyanja, bamukwata ne boyfriend wa munno bamuka omusajja ne bamuyisaamu awempi mukwano gwe. Ate gavumenti oba yali gavumenti oba balooya ne kooti mwe ne muvayo ne mulaga nti nno Pretty Nicole ayina kubudaabudibwa. Ensobi weeva. Kalumanywa era yenna yatandikira awo Pretty Nicole okufuuka kino kyali kati yavaawo. Nze nandigambye nti eyamukuba yakola ensobi bati mwandibadde mubawa ebibonerezo nga biri equal. Kaluli ne mumusinzaako katono ne Pretty Nicole ne mumuleka naye ne mumulaga nti naawe ekyokoze kikyamu kubanga nammwe mukimanyi nti wa myaka 14 ate yeebamba atya mbasajja. Yali musango olwedde ogwo musango ku baana abato tubalage oyo underage bw'abanga akakasa bintu ebyekintu ekikulu era bwe baasibira oli bakakasa nti yakikola ne bamukuba. Okitegeera Pretty Nicole mwamubonereza mutya? Mwamubudaabuda, mumugulidde ebyokulya, mumugulidde bisikwiti, mumuzzaayo mu masomero, omusege mumuwanye yakoze ensobi. Nina ne kubamu be nalaba abantu bookyaza nga bayomba. Nze singa nafuna omukisa n'enjogerako nammwe Farouk, nze nandibuulidde kooti ekyokusalawo. Bonna baali beetaaga kubudaabudibwa ne bakaligibwa ne babasalira omusango gumu. Olwaleero Pretty Nicole bw'anaayagala bw'anaakeera ku makya ku baminisita abamu be tulaba abatambula n'aganzaamu omu nga naye mufumbo. Tumukole tutya? Kubanga mwamulaga nti okwagala baka abasajja si nsonga. Mumubuzeebuze, mumututte, mumukoze mutya? Bamukubye, yes, bamaze omukuba. Mutegedde oli obusungu gye buvudde omukuba. Mutunuulidde ku feelings z'oli amukubye, lwaki amukubye? Oba mwafa bufi lwaki bamukubye? Akwatibwa nnaku. Mumwadde sympathy, mumututte ku ssomero, abalaze nti temutegeera. Yanga prostitute bamusudde mu baana abato ku ssomero. Gw'omanyi gy'abadde asomera baalese aseeguwazza. Omanyi gy'abadde asomera baalese aseeguwazza. Nga mulimu n'abasomesa? Okuva kwakulira essomero. Gw'osobola okulaba video ya Pretty Nicole notaseeguwala? Osobola okugiraba? Tuddeyo tubuuze ani taatawo bazadde ba mwana bano be baani? Tuyinza okulaba nga maama ajja mu kamera nga Guardian. Taata wa Pretty Nicole talabika. Tuyinza okulowooza nti ono maama nga si ye maama omutuufu. Nga mulerwa mukuza. Nga mukuza. Nsonga ki? Gw'olaba ddala kituufu bw'ajja mu kamera okwogera ku maama we nga maama ayina ennyiike kye yandiyogedde. Abadde akaaba maziga lwa mwana we kufuuka musege. Ajja akaaba maziga kumuyamba mbu bakuba omwana we bamuyisa bubi. Ebyo byoyagala abeere. Oŋŋambe tubuuze kibuuzo ki? Oba ddala omukyalo ono ajja mu kamera ku lwa Pretty Nicole ye maama omutuufu. Era bw'aba maama omutuufu atulage taata na lwaki taata taliiwo. Taata wa Pretty? Wali omulabyeko? Bamutulage kubanga taata ajja kuba n'ensonga lwaki omwana afuuse omusege. Naggamba teri bombozzi ezaala kasanke, omwana gw'enjaba ebeera njaba. Otegeeza ki? Kitegeeza bino bye tulaba bya Pretty Nicole agoberedde maama oba taata.
waliwo gwasika gwanunako kozaalako okomberera Faruku bino ebintu bikusesa naye byannaku byannaku bwabanga ddala society gye tugenda okkulizaamu abaana baffe nga pulitiniko mukyamulesa ayinaayina mu baana baffe ab'e14 abasiiga ebintu ebifaanaganako bwe bityo Pisikolo yepikira ati abantu nga bakitonso oba sitingonya noga nti mbasajja bewandifunye ne kitonsa mwali otya ku myaka 14 batwe birth certificate ye ntuufu oyo mwana si wa myaka 14 ntandise okulaba ebintu byakola tebijja mu myaka gye bati batugamba nti oluusi osobola ozzaala omwana obwongo ne buba buwanvu nnyo okusinga ye naye ate obwandiko bwe buwanvu yidde wabi oba buwanvu yidde awo nga ye bw'embeera gye mbadde bwannengera nsobola mwakusobola abazadde Faruku bino ebintu biraba bisesa naye abazadde tufeeyo nnyo kino kigende gye tutandikiza okkuliza abaana baffe ne gye basomera Faruku nammwe abazadde abasomesa abasaba abaana baffe essimu za smartphone nti kati ku curriculum kweziri kikyamu gavumenti eyingire mu eyo ensonga abaana baffe mubalesa amasimu ate musobola bagayidinga naye minisita w'abaana ekituufu kiri nti yeetaaga okutereeza ensonga simanyi kigenda mu maaso kwezi kati ani minisita w'abaana simumanyi simutegeera naye nga yeetaaga okuvaayo kubanga Faruku ereese obuzibu kuliko abantu n'osanga omwana omuto Faruku nze nnumwa nze ekyo nkiddamu kankisabe mu bintu gavumenti byeteekeddwa osooka okutunuulira okugyawo TikTok mweri buli lwentula naawe nkikugamba mweri TikTok teyandibadde mbi kale ekyogera bulijjo baddemu bagireguletinga amateeka gaayo UCC muliwa omwana najja ku TikTok n'atulaga obwereere bwe mugenda kutukozesa ensobi mutusibire obwereere omwana wabanga wa myaka 18 ng'azimbye ati omubiri gwa wansi manya 14 omubiri gwa wansi munene bwe gutyo mbuulire bwe tutayingire mu mbeera egukebera mugende nti abasajja abo katubasibe tubabonereze edda ng'omubiri tugulabira mu kisenge mugenda kusiba abantu naye nga mmwe mukuli yeetinzeewo embeera ebasiba Faruku bino byenkugamba byaddala omusajja zemme ng'afunye eccupa ye amasanyalaze kwegali ng'alaba omubiri gwa pulitiniko nga gwe omujuliza mbu wa 14 tannatuuka kwegatta nga yamulaba ebitundu by'ekyama bikyamufu mbulya bw'ata akikole kati singa pulitiniko eri posti gye yakola timbasajja beyeetaga ne kwejja kitonsa mwali nga ddala saali musajja muzadde omwana n'ava ku ssomero n'agamba nze n'ebyokusoma mbikooye under age minisita w'abaana n'abanga tannayisa kiwandiiko ki maama n'abanga akyalina obuvumu obujja obwogera ku mwana we nti ajja kutereero yakyatereera kati kankubuulireko olwaleero ebintu pulitiniko bye yeetaaga n'abantu b'alina okulinaana ate abatuufu alina kulinaana bakkojja ne bassenga abatuufu alina kulinaana kigo afunenga charismatic afunenga penitensia masanyalaze nga gomuyiyeko mangi agamafuta mangi bye bino n'atali pulitiniko nammwe abali bye tutamanyi mufune penitensia mufune ekisaakaate pulitiniko yeetaaga ekisaakaate ng'akirimu yekka okumala emyezi 5 oluvannyuma omugjeyo olyoka omugatta embanne mwe be mugamba nti ba myaka 14 olero Faruku oyo omwana agenda kutandika okuleeta obuko mu maka mutabani waamwe eggale naawe omusange mu bbaala omweggale si bwe buko ate akyali muto sigema we mukirano kwendingapo ng'ali ku Sezaala anti kyenkugambye mutabani waamwe eggale naawe omusange omweggale ye pulitiniko olwero we tumulaba sina bwe tumulaba kati bwali bino bye twogereriyo abaabituukako edda agenze ku biiki asanze buno bwana butikitooka kamweggadde ninga katikitooka katabani kange nange nsanze pulitiniko mu gavana
mulonze ekkubo omuleeta mu kidaala taata amulaba waliwo eyaŋŋamba ndidde na mwana kati okwewala amawemukira naago mukwate ekijjankunene ekyo mubeeko we mukikuumira si kijjankunene ate kiki kirina abazadde ssebo kijjankunene tekiba bebaliwa anti katwero Faruku ojja kunsonyiwa nnyiizeemu katono kale bwe kiba nga kijjankunene muyite n'ebijjankunene ebikulu musooke mubibuuze lwaki ono ali bw'ati temuba biita bino ebintu bye mukola abaana balabira ku ba Beyonce ba Nicki Minaj baani ebintu bye bakola kati ku mitimbagano kwe balabira ng'omwana waakulanga naye akoppa omwana oyo omwana w'emyaka 14 anti kyenkugambye nti onayinza obba mukuza nga n'emyaka 14 Pulitiniko ye yagimugamba ti nina emyaka 14 siina bazadde ye n'atwala ekyo naye nga bazadde bakimanyi nti nno omwana asukka emyaka 14 omwana w'emyaka 14 n'aba ng'afaanana bw'atyo kati omwana bw'atyo mu mbeera eyo aba yakulira ku sayidi ki yakula n'abazadde kati nze Faruku kankubuulire buli sayidi eyonoona taata bw'akuza omwana nga maama taliiwo abaana boonooneka maama bw'akuza abaana nga temuli mukono gwa taata era sitiru boonooneka bati bamala okwonooneka bayingira emize bamaama gye baakolanga kubanga kankwe Faruku olwaleero maama bw'azaala abaana basajja bana ne taata n'omwana gwazadde ajja bazaala mwajja kirabanga ekipya akuza akimanyi mwe muva amateeka obwenzi takiraba mu buzibu akuza akiraba mwe muva amateeka omwenjeero guli mu musaayi oyo Pulitiniko ayina ebintu byafaanaganya ne maama we bw'abanga yoono bwe yeeyisa bwajja mu kamera n'ayambala ekintu ekirala nga naye ku kyalo gy'akulira abategudde abamazeeko nga ye geemu kati nga naye atya tojjukira omwana era amawulire bukedde yagalagako ng'omwana ayagadde taata we namugaa ne bwononkuba yamwagalira ddala yali takusaana oli mukazi mukulu kati maama Puliti atya okunenya Pulitiniko alina Pulitiniko byasirikidde maama byakola nga baana amugamba n'avaayo beemanyi bali kutugabane beemanyi nga gwe oyagala gundi nga wakola taata teyakusuulawo omwana byonna abikola ki abimanyi kati maama kyova olaba akyatya okuva yakyabikkirira bannange oba bwe naamugamba ate anaayogera kiri bwe naamugamba oba ate anaayogera bino bwe naamugamba abazadde aba ba first born tutuuka nituba nga twenkana nabo kubanga oba wamuzaalira mu bumagufu n'omuzaalira mu myaka egitannatuuka kati gwe kompe yalinga ku maama bwajja n'atuula mu kamera awolereza omwana afaanana bw'atyo afukamire wansi asabe ebitongole ebibudaabuda abaana ebikwata obwongo bw'abaana abaseeguwadde wekifo kiwe tubakuumira ebyo byosaba obuyambi maama byebyo oba Puliti wuwe tumutwale ku DNA taata aliwa tasobola kuvaayo n'aboggolera mwana oyo gwezala kitaata yamwesonyiwa kyogamba Pulitiniko mu bumbe malayika ga Budyeri yamuleeta kitegeeza waaliwo omuzannyo sexy ebitundu ebibiri ebyo biriwa ekyamaama n'ekyataata kiyimiriddewa mwene embeera kiyimiriddewa Faruku anti awo ebibuuzo weebiri gavumenti baministers abayamba kwena ensonga mukwate omukyalo oyo n'oyo omwana mubatwale ku DNA bwe kizuula ng'omwana si wuwe omwana wo tasobola kufaanana bw'atyo n'osigala ng'okyayina omubiri n'akanyirira omukazi oyo kayina osuubira ebintu bibiri okumuttira mu maloogi okuleetera ebirwadde siriimu amukubaawo ebintu bingi by'oba osuubira ku mwana wo ng'aseeguwadde ng'oyo naye maama akyanywa n'amazzi akyesiga n'ekizigo ku mubiri gomanye ennaku gy'oba owulira ng'omwana wo afaanana bw'atyo ng'ekyalo kyonna eggwanga litunuulidde buseegu bwe ng'obuwutta bw'omwana wo kati tebukyali mu famire yokka bwa society sina bwa society sina bwa community nga bwa worldwide teri muzadde wano asinga kwagala mwana we nga mwami Gashumba walaba nga avudde ku mulamu amaziga ge yakaaba
maama wa Puliti yandibadde akaaba. Singa kati ali mu maziga nga naffe tunoonya bwe tumuyambira naye kati otandikirewo okuyamba Puliti Nico ombuulirire waddi ekyo kukola mwana nadduka ku ssomero nga ne maama naye wuuyo kyekimu alina obuyimba bwayimba kati wabulidde obuyimba bwayimba alina obuyimba bwayimba. Faruku ennaku eri mu Uganda, ennaku eruma abazadde abatafa ku baana baabwe. Naye maama ono yandibadde ng'alina kyawulira. Nanti kyenkugambye Faruku ti DNA ya bwerere tusooke kuyamba DNA etandikire ey'obwerere etandikire ku Puliti Nico ne maama tubakebere ddala ye maama omutuufu okaaba obuziga bwa ggoonya otya menya embooko batusobola kumenya mbooko yita abasobola omukuba batereeze omwana kuba jadda togenda musobola tajja musobola agenda kwebaka ne bbaawo bw'aba takikolanga era bw'aba takikolanga nti alhamdulillah agenda kwebaka ne bbaawo oyo omwana kati ne buba buyambi mbuuliradde tuli bakkojja ddala nga ndi mufumbo nga mukyala wange awulira nti nze ngenda okubudaabuda Puliti Nico tosobola mubudaabuda anti nyinza okusobola naye mukyala wange aba mugumu. Lwaki taba mugumu? Anti embeera gyalaba ku mwana Puliti Nico yateekawo dde embeera naga nti nze buli ekijja ngaayabugaaya kati embulira mukyala wange bwagumiikiriza nti nze ndi mu kasenge mbudaabuda Puliti Nico kati gyabadde ku ssomero. Kati nze kankubuulire kino Faruku tukyogere nampola mpola yalidde okuva ku ekyemu n'alya dayirekita n'alya negundi kati ekimutta edi prefect ekimutta ekyamazima kati ne bwolaba agambye tadda ku ssomero kati gwe mubuuze tuba tukuwa essomero eddala jagamba eyo nja genda kuba eri amaze okuggusaayo bonna yabakalakase eyo yamaze dda okuggusaayo oli manufacturer naawe Puliti Nico si muntu manufacturer Puliti Nico manufacturer oyinza okwekanga ng'essomero eryo lyonna okuva kwalikulira paka wansi paka kwedi prefect kati ayagala ddala bino byonna okwekyanga siddayo ayagala ddala kati omuzira kisave yamuteeka ewalala leka kaŋŋende eyo eri siddayo nayo bw'anaaba malanga nayo naye ku myaka egyo ng'akyali muto anaamalako kyekimuwaga ekyo ekimuliko ajja kumalako kubanga takyamanyi nayamuggyako mbuzi takyamanyi yagimuggyako okusinziira takyamanyi ate agudde ku bavubuka b'omulembe guno ng'abaana banywa eccupa agudde ku bavubuka b'omulembe guno. Faruku kankubuulira ebintu ekyamazima nzijanjaba endwadde nnyingi naye Faruku ntunda eddagala ly'abasajja likola okimanyi bulungi nnyo abasajja bagula eddagala ly'amaanyi. Puliti Nico yaloza ku muntu nga yayitako ewuwo ccupa yange kubanga ekyamazima Faruku sijja kulimba mu bintu byensinga okutunda eddagala ly'abasajja ndyesiga ate balitwala ekyo nkimanyi balitwala emyaka oluddewo mu system balitwala oyogera nti kojja nnyongeramu atatandika kojja bampaako atandika nti kojja ndi wa dakiika 10 njagala akantu kali ke bayiwa ku cyayi wakamuddeyo dozanga ku lwokusatu kajja bbaawo era mwenna abantu bange akakozesaako naŋŋamba oba akatabula ali luddawa ali wano oba ali bweru batabani bange bo akabebweru bo bakayakanywako era sofa balina bookings akacupa katonotono yakandaga keeru kaliko amatondo go 15 n'onywa nosirika tukayita ka Vmen extra kakola kati ako kayambako omanyi Faruku ebiseera ebisinga emisuwa gino entambula y'omusaayi esobola okuleeta engeri gy'ogenda performinga bweba mbi kati kayambako okusitula ziri testosterone ezibalansinga bekatereza ne ku ntambula y'omusaayi anti omanyi ekireetera abasajja bano okuva mangu mu kisaawe kati testosterone zino bwe ziwe ziri nnya
omusajja afuna gye tuyita high sensitivity ennyonyoogeze bebanakuga nti mba naakayingirayo akabugu mu swi nenva ennyonyoogeze eyo kati testosterone ziri zifuna ziba ziri imbalance hormone ebeera eri imbalance nga tebalansinze bulungi erinnya ennyo kibi bwekka ennyo kiba kibi kati bwerinnya ennyo ereeta eyo gundi high sensitivity ennyonyoogeze kati neekosa gino emisu emitono gye tuyita seminiferious tubes egikuuma ebbugumu ly'omusaayi nga tegubugumye kumaliriza so notabuguma nnyo kati lwabuguma ennyo essanyu kati era kyo kiri kyenaga nti abasajja bangi nnyo nze omanye ekinkumye Faruuku nze situna ddagala ly'amaanyi ga kisajja otundaki ntunda ddagala liyambako omusajja kuwangaala mu kisawe nakusobola kudda ye wali firimu y'abasajja wokka firimu eryawo awo wokka abasajja tebawangaala ate bw'amaliza ayagala kunywa butunda kumubikka kumuyisaako kiwero ennaku ezi nga tazzeemu kukirowoozaako we wali firimu y'abasajja kumubikka nigwe babikka abasajja omanyi abasajja abasaba obutunda akweseza eddakiika 2 anywera obutunda eddakiika 4 nokasi eddakiika 4 zanyweredde obutunda ate singa zayongedde wali n'amatiza akozesa 2 n'amala akozesa eddakiika 2 n'amala eddakiika 4 ng'ali ku byakunywa bwakoye nnyo kojja omanyira kati nzawe we wali firimu y'abasajja era we nasinga ottereeza nkuwali kuwangaaza mu kisawe nakusobola kuba ntemeratemera luli nogamba nti omuntu ayita omuntu ng'apakuka n'amuyita omanyi wiikendi eno abakazi ababeera disappointed omusajja amuteerako ssente ku lwokutaano namugaa nti jangu ojja kuddayo mmande ekiro ky'olwokutaano ekyo ku lwomukaaga ku makyakeera mmota namugaa naye genda nfunyemu pulogulamu wa abadde netusupamu zitutono atuyiye obwagazi bugenze takyasituka amaanyi tegakomyewo omubiri guganye okudda naga lwaki mbeera wano n'ekintu nga sina kyenkikozesa amanyi abasajja abasinga obungi n'amaanyi gafudde lwa ssente zemuteekamu nga temunnaba kusisinkana bantu abo bw'oba tonnamusisinkana oga nti musse n'oteekamu ssente ze nnyingi bw'okozesa eddakiika 2 noga nti school fees w'abaana yenna gwereddewo mu ddakiika 2 ekyo nakyo kireeta egundi okulinnya kireeta sukaali waliwo hormone ereeta stress gye bayita cortisol bafuna stress eyo kati negenda nedamaginga testosterone abasajja bafuna batya stress ogambye otya ajja n'ateekamu ssente nnyingi n'atazijjaayo ng'akwana n'akozesa eddakiika 2 naye ng'akwanidde omukazi omwezi mulaba ne ssente z'ataddemu tabala kati bw'amala okwegatta eddakiika 2 jjukira eddakiika 2 Faruuku kankubuulire omukazi tasobola kukuwa mmere nnungi kubanga gwe mu ddakiika 2 omukyala akyakirowooza bulowooza nti tugenda kwegatta ate gwe w'omalidde kati n'oga nti wanaakwanaga kenkikwatako nkisse kati omukazi n'ateekamu ogenda okulanga omukazi takunyumidde kuba naye bambye tannaba kukyamuka n'oga nti ye mukazi tannyumidde ono naye nga gwe buzibu kati stress eyo ekyankala biseera bisinga abasajja bwe buzibu nga beekwasa nnyo kyali kyewaga ekyo kati nze Faruuku kankubuulireko omukazi yenna kasita ataba teri musajja asobola kwawula mmere oba ewoomye oba tewoomye ng'omukazi atabye ne bwaba tebwemmere tewooma omusajja atandika ogiwulira ng'ewooma ekireetera abasajja oga nti mukazi wange tekivuddeeyo bulungi okozesezza obudde butini ye wabadde agenda otuteeramu lweyiko omunnyo obutungulu gwate woviiddeyo naate neweekwasa ye abadde akyaboobeza mmere aleeta omuzigo akatungulu kalweyiko eki abiteeke sisitimu y'omukazi weeri kuba mutandika okwegatta nga takimanyi gwe omusajja otandika okuba pulani nti kamuyite gwe omuyita kukulabako bw'otuukawo n'omuyingizaamu ekyokwegatta gwe okirowooleza ennaku 3 obwagazi obulina beetaaga setinga kutuuka omukazi nga munaabeera naye mu mukwano Faruuku otandika omuteekateeka gw'ogenda okuba naye ekiro otandika omuteekateeka ku ssaawa 3 ez'okumakya mwezeeko ka message sex at night keep time ekyo kakitandika okuleeta obwongo bw'omukazi naye omukazi ajjidde ku booda gweolina by'omugamba birala jangu ondabeeko yazze kulabako ate essaawa eyo omutyuninze
omugende katugende mu sex ate otandise omubanja ebirungo mu dakiika 2 yabijjewa kale bw'oba okkiriza nti kwolwo okimusuddemu muwe dakiika 15 ku 2 asiike emmere yeenoge ewolottale naga nti emmere ensuulemu n'embobeza ebiwooma kyekimu teekateeka mukyalawo sex at night keep time so kikyolinawo kati kikyolinawo ebintu bingi Faruku ate kati kukigenda ku nsonga z'amaka Kamaala ka Musoga anti abaami nakugamba nti ey'eccupa najja sijja kukoowa gyogerako package eyo weeri erimu ebintu 3 TFT HP Vigamin Plus kati ekyokuna yeyandibadde nga Tabo Extras oguze emmotoka yo ojagalako ka spoiler ojagalako ka eriyo ojagalako ka fulaga ka bendera nakyo kikuwe mileage endala okweyongerayo then awo tulinawo ka Vimen Extra kaliko ngambye akamatondo atayinaamu waakatakakozesa oteekeddwa okuba nga ovaayo wansi ate sikozesako eddakiika zonna bwe ziba 2 katiko kajja kwongerako 10 kakuwa 10 naye bana ba important bana batasituka mu kaleke era tekalina kyekajja kukuyamba kayamba asituka kayamba atambulako ko kwongera ku lugendo kyoba tukayita ka Vimen Extra kwongera ku lugendo kaddira ekyo ekibaddewo ne kakidabolinga era bali batabani bange abayiweerwawo mbadde mutera okuŋŋamba nti akokoba osooka ottuwa nedda si ke ŋŋenda osooka obbawa ŋŋenda sooka bbawa package yaffe eri kuba waliwo oli nga battery yazikira yeetaaga okwongeramu amazzi egendeko ewa chargi nga zzeeko otuliro olyoka oddemu egisaza ng'etandika bw'emala okutandika tukozese kali bwe kiri Faruku nti abantu abasinga obungi fe abakozesa eddagala ly'obutonde tufa nnyo ku kyamaanyi g'ekisajja naye ng'amaanyi g'ekisajja abasajja bagalina kwe kusituka tebawangaala mu kisawe nakusobola kudda otunuulidde n'omusajja embeera mwalimu nga toki emuyitidde era tajja kukikola ne bw'anaanywa epipa 3 kyova olaba kansolinga emmengo nabagamba buli lwakusatu mu abafumbo mujje abasuubirwa okufumbirwa mujje tusooka ku kansolinga olaba Faruku abagula eddagala nga zze n'ebbaawe baterera mu nnaku ntono naye omusajja omukazi bali mu lutalo mu mbiri g'owaka ne bw'anaanywa epipa era ekyo abasawo tukiyige wa omuntu obujjanjabi ng'otegedde n'embeera mwali tojja kumuwa ddagala oli alina tokya y'omukazi waka mukazi we yakafa oba oluusi galofulendi amukyaye afunye omupya akyalina ebirowoozo bya galofulendi oli omukadde tasobola kusanyusa ono mutunuulire nnyo awo wenkolaga ly'amajaani obutalwa mu kisaawe problemu ebeera ku mutwe ebeera ku mutwe anti sex ali wano enajjayo luvannyuma atandikira wano enajjayo luvannyuma gwe tereza omuntu muwe ku majaani tunagaliko organic aga amajaani gamuweeko aganywe abantu abasinga obungi tebafuluma bulungi era nakyo kireekera musajja nga tebagenda bulungi mmanju nakyo kireetera omusajja emisuwa okwesiba omusayi nga tegutambula bulungi era abamu kubafuna pressures eza wansi abatafuluma bulungi era omuntu ofuna pressure eya wansi kale neya waggulu oluusi naye omuntu lw'obutolwe lwesiba gaasi oyo nga mungi entambula y'omusayi ng'eyonooneka. Masturbation eyonoona ki? Masturbation eyonoona ebintu 3. Eyonoona sperms ezoonoona. Buli lwo masturbate nga sperms zino zifulumira mu mpewo eri production ekola eggalawo ne stoppinga. Kampani baziggala. Ate omusajja okusituka Faruku ateekeddwa okuba nga alina sperms. Era ezo sperms ezituwaga oluziyiwa bwe tuti ng'okakkanira bwe ziba tezizzeemu mu kasuwa ako kujjula kankubule sperms ziringa mata. Amata ago galaba. Bw'oteekako ekikopo ky'amata n'okifumba ne kibimba ne kiyiika tekiddamu kubimba, kola kyovu kyesera bwesezi ne kikalira immediately bwozzaako amabisi nga kiddamu kikola ekyovu nga kibimba kiyiika sperm. Tekiniki ya sperm weeri bwe ziyiika n'otazzaako ndala tosituka. Masturbation ekoleta eyonoona sperms.
ekyokubiri ekendeeza size kubanga eyonoona emiswa gino gye tuyita seminiferious tubes. Seminiferious tubes yekola expansion ya size y'omusajja. Buno obuswa buno kasita bufa nga tebukyalina pressure emala etambuza musaayi ng'omusajja yeefundikira. Ne bw'oli omulondo ate omulondo teguyamba ku maanyi. Ye gukola kyogwo. Gwoza lubuto na kwongera ku ntambula ya musaayi. Ate mwanyi nazo zooza lubuto. Zoza lubuto mpozi agamba kandi omulondo nkutte. Mpozi ebyo oba tosobola kutta muntu singa omulondo gwali gutta abantu. Singa Kampala yenna atta abantu oyita Kampala ku bantu 5 nga 3 bagulina. N'abagutunda bennyini. Na anti tetuwulirangayo nti yafiiridde mu ngalo za gutunda. N'akambweka. So masturbation eyonoona sperms ekendeeza size ereeta okugaziwa kwa urethra. Buli omuntu kati Faruku firimu eri wano ku basajja gwe omusajja keera ku makya omusulo ogw'okumakya ogulaba pressure ye erimu yejja okulaga oba okyali musajja bato kyali musajja kasita gugaana otutumbiira ng'omanya ebibyo byakomaawo kati boobeera nabo bakubeerayo obubeerezi lwakuba nti olina ky'obayambako naye nga singa bali tolina kyokontributinga mu bulamu bwabwe bandibadde baagenda dda ebyaddala. Gwe buli oyimirira bw'oti eyo exercise tugiyita kengere exercise. Kengere exercise ebeera etya? Imuka yimirira bw'oti wano mu mulyango oba wonna w'oyimiridde gwe tumbiiza kasita pressure yetwala waggulu eri yetumbiiza ebanga yaggwamu tosumbuwa abaana b'abaana bakuyamba lwakuba olina obuyambi bw'oba contributingira. Kengere exercise ye minzaani? Ye minzaani ne ku bakazi. Omukazi w'omanyira nti ovudde mu size yo oluzinze tight kusaasaanya naye omukazi nga tight ye eri wamu bweti asima akanya ye minzaani. Bwemba sikyasobola sima akanya. Bw'oba omukazi kyasobola sima akanya weetaaga ka package ako akaddamu ne kakuwumbawumba. Okaina? Isya. Bawe namba tuve. Ako weekali. So abantu bange ab'ebweru kengere exercise ngamba ogitegeddeeyo nagamba oli nange. So oliwaddemu ogenda okwegezesa? Genda weegezesa omusajja tumbiiza omukazi sima akanya. Osanga obwana obutonga bukola gundi busaasaanya abanga afuuyira naye osanga omukyala nga mutoototo bulungi nnyo tayiti yewe erina asima akanyake. Alright. Enamba eriki? Eri 0759 100 200 0759 mpazi n'endala ezo zolaba ku kasqueeze baaka kafaako nazo osobola ozijjako n'ozeeyambisa naye bwe oyagala kwogera ne kojja kitonsa eri 0759 100 200 bannaffe abali e Bungereza abali e London America Dubai Kata wenna gye musinzira okutulaba nga gwe munange watuuka eyo embeera eri yakwambala ey'oluzungu eri 0759 100 200 0759 100 200 simu yaffe yange kojja kitonsa wetaaze ka delivery oli bweru sewe naka immune booster kendi mukuleeta abantu bangaba abebweru bamisinga ennaanasi bwe nabanga ddala kivuddemu nga kyenjagala next time nja kugiyita ntugirieko naawe ndi mufumbiro kubanga olaba Faruku ezimu immune booster abantu balekerera okulya ebibala byaffe wano ebirungi ne bali ebibala oluusi nga birimu preservative kati ndi mukubakolera ennaanasi nga nkozesa solar dryers ng'ennaanasi esobola okuva wano nga nnamba naye ng'eri mu mukebe nga tugisazeesaze bulungi nnyo ng'omuntu asobola otutuuka eri n'agiteekako mu mazzi katono n'addamu n'agirya ng'asobola ogirya nga bweri ng'afunye ennaanasi ng'ekyalina omutindo gwayo nkyagitutteko wali yes ninawo sample era nja kukuwaako ogenda olyeko ninawo sample naye nkyagitutte wali ku ewandegeya ku laboratory tukebere oba eba ekyasigaza ezo medicinal properties zaayo bwe nebanga ekyasigaza next time bwe tunajjira wano tujja gibawako abantu baffe ab'ebulaaya mugende mugiryengako oyo yakanaanasi ogyeyo omukebe gwo so tobeereeyo n'ogamba nti bannange battery yagwako omuliro kakati nze bannange nkoze ntya bandekawo biki
banyambako baneiba banyambako bakuyambako because tokola ki tosobola era tonyiiga nnyo omuntu gwe bayambako tanyiiga ate oba tosobola bakugayalirire naga nti n'abakazi abatubbako ebintu ebyo tajja fiirwa bibiri tomalaako ate n'ebintu abikulekereka agende n'ebintu aleme kuviiramu omuntu okuyambako munne kikyamu naye nze faluuku nze omukazi okufa ennyonta ng'omusajja olemereddwa okwetereeza mukazi kanoonye solution n'obusiraamu butukkiriza singa oba tomalaako omukazi talaka ekkirizibwa bwekiri so byebyo alright mwebale nnyo mwebalire ddala tujja kukolagana next time mbatumiddeko mwenna amigo nkutumiddeko nakayima nkutumiddeko muganda wange nalweso nkutumiddekaawo muganda wange nabbanja nkutumiddeko mwenna okitegeera mbatumiddekaawo bima kyakabi nnyo mwebale nnyo mwebale ddala okubeerako na mwenna abatuwagira mwebale nnyo mwebale ddala tukwatagane next time.